Abaana bankuba kyeyo. Njagala okubeewaza olulimi oluduumira. Naddala bannyinaffe abava mu West. Banyankole, Batooro, Bayima, muyina olulimi oluduumira. I'm sorry to say. Ensi teyeetaaga kuduumira. Ensi okulivinga obulamu obwo bwa dictatorship mu mawanga gye muwangaalira ng'ate n'agamu ku go gayina enfuga oba gayina enkola gye gakolerako eri draconian nti bo nga bo ba dictator baduumizi kati bw'ogwa ku muduumizi gwe ate omuduumizi infant oyinza okwekanga temukwataganye. So gwe omwana gwe awangalira mu ggwanga ly'omuwarabu omuwarabu eyeekulira ne takabbulu oba arrogance nga ye yeemanyi yagulumira teri kirala kibula kumwenkana. Kakati omuntu oyo bw'omutuukangako n'otandika okufuuka naawe omuduumizi ojula kuduumira magye ga Uganda kubanga mwafuuka baduumizi osaba obuyambi naye nga n'okuduumira oduumira osaba bakusasule at the same time bakuzzeeka osaba bakuwa obujjanjabi at the same time bakuzzeeka. Nze njagala kunzijanjaba ndi mulwadde kakati ate munzize ne waka kati akuwa obujjanjabi abikola atya amala obuku wakuzeeka amala okusasula gw'omala osazeemu contract ate akuzze waka ng'olaba by'obumugamba nti biba bya buvunaanyizibwa. So mweyige enjogera yammwe nammwe bannyinaffe abasoga nze omanyi nja kukozesa tribes kuba kati ze zitukuba. Abamu temwagala tuzoogereko bwe bajoogerako nga weefundikira ofuna entondo banjogeddeko tribal. It is not about tribal, but these tribes are affecting your tribal character is affecting you. Ojja kugenda na arrogance yo ey'okwogera ng'omuduumizi w'amagye olowooza oduumira ga Uganda. Then we shall not blame Uganda government okubaterayo eso abasirikale because namwe mwefuula baduumizi. Osaba obuyambi oduumira, osaba odaalimba, osaba osaatuuka, osaba omanyira gw'obusaba. In other words, ojinookinga ng'agisasula. Bw'oba omanyi nti wasobola gyesasulira. What do I mean? Nga tewasobola kugyesasulira nga baagikusasulira. Kale ginookinga empola. Ginookinga nga weegendereza. Gikonkona empola. Kyentegeeza gwe baateekamu ssente n'ogenda mu kafala system Saudi Arabia. Nga tewasobola zeeteekamu wale Uganda eno nga osabiriza bakuyambe onoonya bye batwalira bwereere. Passport ne bagikola bwe kimu ne bakikolera. Ffe tulwanye ng'abalwanyizi b'eddembe okulaba nti mufuna obwenkanya naye nammwe kennyini temuli interested mu bwenkanya obwo. Munyumirwa kimu kubagula na kutuukayo ate ne mufuuka abaduumizi. Kati bw'oba omanyi nti watuuka ebweru eyo nga baakugula n'otandika okwebulubusa bane weebuzaabuza nga gwe bataagula oba gwe bataasasulira. Gumira ekyo kyakuguzisa okikole. Tetukyalina option ndala. Bwe libanga eggwanga lyasalawo olyo libatundeyo naawe n'okkiriza bakuguleyo kati kkiriza leka kufuuka muduumizi. Boosi wova mu bbanga n'omuduumira ntwala ku office. Kampani yo nayo yennyini neekuwaga yo yennyini eyakutundayo yeekuwaga. Ekifo ky'okubanja obwenkanya kukikusomoozezza otandika kuwaga. Nyambala uniform simanyi ng'ana okulya neesibireyo banja office songa ku office yambala uniform yo songa ku office ye mukola bibakubya. Wafuuka muduumizi oduumira buduumizi. Oyagala omuntu oyo gw'osaba obuyambi ate omubulire butya bw'anaakuyamba. Mbadde ndowooza byakulemye dda. Byakulemye. By the time wojjidde okusaba obuyambi it means you are powerless. You are seeking support from someone. Tomubulira butya bw'anaakuyamba. Okiwulira? But you can propose. Not ordering. N'asaba obuyambi nti oba bw'akitongole abusaba ng'awandika proposal. But not a confirmed proposal aba a force oba a command onto the sponsor. No, oba donor. Mulekera efuga bine enjogera embi. Ngamba mmwe bannyinazi buchapiza. N'oduumira. Kyovula abakuba. Abawalabu babakuba. Naye ng'oli innocent. Omwana geeyogerera osaabuusi bw'otyo. Be careful how you are talking to someone. Ogenda kudimandinga ekintu ekitasoboka. Ogenda kwekuba Q
nga tomanyi. I'm sorry to say. Nammwe bannyinaffe Abaganda mmwe okujjukujju obwo obukujjukujju. You promise and you don't reach. Buli kaseera kunoba kusenguka kuva mu muntu kwekyusa kwefuula na kunoonya babadalinga. Let's change. Tenenyongera kujjukiza banafe abaludde Dawuda events gwenna ayina omukolo oyina mukolo kigwa kwanjula birthday kumanyagana kwalula balongo oyina kufirwa ng'oyagala omukolo gwo gubeerenga embaga mukwano beera nga wekwata Dawuda Loden events ojja kuba nga temunange tewejjusa akukolera decoration yonna gy'oba weetaaze mu colors ez'enjawulo akwambaliza abagole asobola akukwatira vidiyo akukubira ekifaananyi ekirungi mukwano wekwate Dawuda Loden events omufunirako enamba y'essimu eri ku screen yo ate munange ojja kuba tewejjusa ayina decorations ez'omulembe nga wolaba ebimuli bwe biyitingana genda ku Facebook osobola okuba nga ate oyongera okumufollowinga oyongere okuzuula ebipya kuba omwana yayitiridde yaze kulema tobeera okunoonya mutimbi tobeera okunoonya mukwasi wa kifaananyi kirungi wekwate munange Loden Dawuda events ante tojja kubeera nga wejjusa mukwano gwange.